Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nkulamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyandiikibwa kyaffe ekya leero kigenda kuva mu kitabo kya Yakobo essuula esooka olunyolo 22. Lugamba mubeerenga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimba mwekka. Abaagalwa, bwe tusoma ekigambo kya Katonda kitukakatako okukikola, kitukakatako okukigondera, tukitambulire teteekeddwa kukisoma kukirekawo bulesi, naye tukifuule ekya bulijjo mu bulamu bwaffe tulyoke tufuuke abawulize gye kiri. Bayibuli egambye nti bwe tutabeera bakozi ba kigambo tubeera twerimba. Tuleme okusoma Bayibuli nga tunoonyamu nnyeyiriza kuwakana n'abalala, naye tugisome nga tunoonya okukola ekyo Bayibuli kyetugamba. Olwo nno bwe tugenda okubanga ekigambo ekyo kikola mu bulamu bwaffe okutukyusa, kituteeketeeke olw'obwakabaka bwa Katonda. Mukama abawe omukisa. Amannya gange yenze omwami Tazwa Benard. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkulamusizzaako nnyo gwe andaba. Twebaza Katonda atuwadde ekiseera kino eno n'abukeesa aye n'atuwa omukisa okubanga twetaba mu puroguramu eno enkya ya leero. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Erinnya lyange nze omukadde Mukwaya Ronald nga mpeerereza mu disitulikiti eya Wakiso naye mu kkanisa eya SDA Church Kayunga. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa okubeera abalamu, n'atuwa amaanyi, n'atuwa amatu, n'atuwa amaaso n'obwongo okutegeera ate era okugabana ekyokuyiga ekijja otulungamya okuyita mu lunaku lwa leero. Ekyokuyiga kyaffe enkyene eya leero kiriko omutwe ogwategekebwa obulungi nti kwawukana. Omutwe gwaffe kwawukana wakati mu ssuubi ery'ekitiibwa. Katusabe nga tunaba genda maaso n'ekyokuyiga. Omutukuvu Katonda kitaffe ajjudde ekisa n'okusaasira, weebale kubanga olw'ekisa kyo n'okwagalako okkiriza ffe tubeere balamu. Enkya eno eya leero tujja mu maaso go. Jangu oyogere gye tuli. Olwo nno entanda gye tunaafuna etubeere okuyita mu lunaku lwonna, era ogulumizibwe ow'ekitiibwa mu bulamu bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kwawukana. Kwawukana nga tugenda kijja mu lunyiriri olwa Lukka, ekitabo kya Lukka essuula 12 n'olunyiriri olwa 5 wagamba bwe wati: mulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi? Mbagamba nti nedda, wabula okwawukana
obwawukanyi. Kanziremu, mulowooza nti najja kuleeta mirembe mu nsi? Mbagamba nti nedda, wabula okwawukana obwawukanyi. Mu Bayibuli Yesu ayogerwako mu biti eby'enjawulo. Ye mpologoma y'ekika kya Yuda. Kino tukisanga mu Kubikkulirwa essula 5 olunyiriri olwokutaano. Era ayogerwako nga omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Kubikkulirwa essula 13 olunyiriri olw'omunaana. Yesu ayogerwako ng'omuwolereza waffe eri kitaffe. Yokaana ekisooka essula 2 olunyiriri olusooka. Era Emmanuel eritegeezebwa nti Katonda ali naffe. Mu Matayo, omuwandiisi wa Bayibuli, Matayo 1:23 ayogerwako Yesu nti ye muteefu era omuwombeefu mu mutima. Saate Matayo 11:29 so nga yalongoosa yeekaalu mu Yerusaalemi, bwe yagobamu abaali bawaanyisa ffeeza ng'akozesa olukoba okuvuunika ebimeeza byabwe ko n'okuyiwa ensimbi zaabwe. Ekyo mu Yokaana 2:15. Kakati oli bw'agamba nti kwawukana, aye n'akuwa amannya ag'enjawulo ng'agamba nti muteefu, agamba nti Emmanuel, agamba nti muwolereza waffe eri kitaawe, ate ng'agambye nti kwawukana. Ebigambo bino obisanga nga bisobera busobezi oli abiwuliriza. Era gwe naawe leero ndaba, leero weebuuza nti kwawukana, naye ate omuwombeefu, naye ate omuwolereza, naye ate Emmanuel, naye ate nga bakuwa ebyafaayo by'oli eyavuunika ebimeeza, n'akwata olukoba n'asabula n'aswanyula abo abaali bakyusa ensimbi mu yeekaalu, biyinza okukubuzaabuza. Kyetuva tukenneenya ne tugamba nti kwawukana ategeeza ki? Era newankubadde nga Bayibuli Yesu emuyita omulangira ow'emirembe mu Isaaya essula 9 olunyiriri olw'omukaaga, ye nga yeeyogerako agamba, mulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi? Abuuza, mulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi? Mbagamba nti nedda, wabula okwawukana obwawukanyi. Yesu yali alaga nti omuntu bw'akkiriza enkola ez'eggulu, omuntu oyo atandika okuba mu bulamu obwawukana n'obw'ensi. Enkola ez'eggulu zaawukanira ddala ku nkola ez'ensi. Enkola ez'eggulu zireeta okwawukana. Omuntu bw'asalawo abe ng'atambula n'enkola z'eggulu. Toyinza kubanga otambula na nkola ya ggulu ate olowooze nti ate n'onootambula n'enkola ey'ensi. Enkola ey'ensi yagoba ddiiru, enkola ey'ensi yagoba bifuna, enkola ey'ensi yagoba layini, enkola ey'ensi yanfuniramu wa, enkola ey'ensi yakuyisaawo, enkola ey'ensi nkambwe tesaaga, enkola ey'ensi yanva mu maaso. Kakati oyo akkiriza Kristo aba alina okuba nga ayawukana n'enkola ey'ensi. Yesu kyava agamba nti saaleeta mirembe, nedda,
gw'omulungi andaba enkyene eya leero ng'obudde bukedde tufuluma okwesoga ensi kubanga tukyali mu nsi ate nga tulina okulwana ogiyitamu olwo tusobole okusikira obwakabaka obw'omuggulu. Tulina okumanyira ddala nti Kristo yatuleetera okwawukana n'ensi, atwawula ku nsi bwe tujja okusobola okuba ntusikira obwakabaka obw'omuggulu. Agamba bw'ati, Yesu yali alaga nti omuntu bw'akkiriza enkola ez'eggulu, omuntu oyo atandika okuba mu bulamu obwawukana n'obwensi. Enjiri ereeta kwawukana wakati w'omukkiriza atambulira mu mwoyo ko n'abatali bakkiriza abatambula okugoberera omubiri. Atambulira mu mwoyo byakola bya njawulo, byakola bya mwoyo. N'atambulira mu mubiri oyo byajja okuba ng'akola byakwegomba kwa nsi, byakwegomba kwa mubiri, ogujugubana, omuluvu, ogutamatira, ogweyagaliza, ogutasaasira, ogw'ettima. Saate nga Kristo yaleese kwawukana kubanga atuleetera essuubi okubanga ebyo bye tukola birina kubeera nga bya mwoyo. Okufaanana n'omuntu yenna, singa oyagala okubeera mukwano gw'ensi, bwe weefuula omulabe wa Katonda, okuba mukwano gwa Katonda buba bulabe eri ensi. Katoyinza kubeera ng'oli wabiri, muganda wange gwe andaba enkyene ya leero. Nedda, olina okuba ng'oli wamu, ng'oli wa mwoyo, ng'oli wa Katonda, so si ng'oli wansi. Siyinza kugamba nti enkyene eya leero salawo otambule ng'ensi bw'eyagala. Nedda, amawulire amalungi gendeeta gy'oli nti enkyene eya leero saba omwoyo wa Katonda akubeere obe ng'okola ebyo eby'omwoyo. Mwana wattu, eby'omwoyo bangi ababiraba ne balowooza nti oyo tategeera, ne balowooza nti oyo tamanyi, ne bakwewuunya nti oyo ategeera atya, yabaaki? Abalala bayinza okukozesa ekigambo ekibuuza nti ani yamuloga? Saate abavubuka bo beebuuza nti oyo nga ffala, kubanga byakola babyewuunya, byawukana n'ebyensi. Naye ate amawulire amalungi gali nti bw'okola ebyo eby'omwoyo, bw'okola ebyo ebya Katonda, n'oyawukana ku nsi eri abajja okuba nga bakwegomba, ate bagoberere, ate baagale Yesu, ate era bamwesige, nga beewuunya empisa ennungi ezikulimu. Beewuunya empisa ennungi ezikulimu nga basaalirwa eri abo abayina emize, abayina emize egy'obulyake, abayina emize egy'obukenuzi, abayina emize egy'okutulugunya, abayina emize egy'okubonyaabonya abalala, abayina emize egy'enjawulo mu businesses ez'enjawulo zetufuluma ku nkya okukola. Simanyi muganda wange mulimu gw'ogenda kuba ng'okola enkyene eya leero. Bw'oba ng'oli muzimbi, onoobeera mugumiikiriza ekyenkanidde awo, seminti omukozese nga mukamaawo bwamukuwadde, nga tomubbyeko okumubbako ebitiiyo oba okumubbako kiro. Bw'oba ng'otunda mata, muganda wange, abakedde okugulako amata enkyeno, onoobaguza amata so si amazzi agatonyeemu amata. Muganda wange owa bizinesi, ng'otunda musenyu ku lujjaawo, abantu onoobaguza omusenyu nga ddala musenyu so si omusenyu omutabikemu enfuufu.
muganda wange atunda ebyokulya ebirala binaabeera nga byebyo ng'abiryako yeebaza Mukama, oba onooba waamu ebyo ate byogasseemu ebirala. Kakati ne mu bizinesi mubaamu okukola ekyo ekituufu. Oyo akola ekituufu yayawukana ku abo abataagala kukola kituufu. Mu bizinesi mubaamu okwogera amazima. Gwe bw'oyogera amazima n'oyawukana ku abo abaagala okukola bizinesi naye nga bakulembezaamu bya bulimba. Enki eno eya leero ng'amawulire gano amalungi gajja gye tuli nti kwawukana, tulina okwawukana tukole ebyo eby'ensonga. Abakkiriza bakola ensobi ennene bwe bagezaako okulaga nga Bakristaayo, bwe baagala ennyo ensi, nti obanga oli mukkiriza ng'omaze okulaga nti okkiriza Katonda era ng'oyagala okulaga ekifaananyi nti mwana wange okola ebyo Katonda by'ayagala, eba nsobi nnene nnyo bw'otandika okwekkiriranya ate ng'okola ebyo eby'ensi byeyagala, nti oba weesittaza abo abaagala okukola ebya Katonda ne bawulira bubi nnyo ne baba nga balumwa mu mmeeme yaabwe. Wadde nga kikulu obutakaluubiriza abantu batakkiriza nga bali mu maaso gaabwe, Abakristaayo bagawana okufaana Kristo okusobola okuwangula abantu okudda gy'ali. Muganda wange andaba enkyene eya leero kikkakatako okufaanana Kristo mu byokola, kikkakatako okulaba ofaanane Kristo osobole okuwangula abalala okudda eri Kristo. Kikolimo kibi nnyo, kinakuwaza, kimenya omutima. Gwe leero ndaba enkyene eya leero bw'okola ebyo ebyesittaza abo abandyagadde okufaanana Kristo ne babeera nga bava ku Kristo ng'ate bongera okubula. Naye mawulire malungi, bw'okola ebyo ebizzaamu essuubi nti n'oli eyandyagadde okukola ng'ensi bwefaanana n'agamba nti no, kanfube nsobole okukola ebyo nga gundi byakola, omuntu oyo ne yeesanga ngazze eri Kristo. Omuwandiisi agamba nti okwagala okw'amazima kwe kuwangula abatakkiriza okudda eri Kristo mu kukkiriza, so si kwekkiriranya. Okwekkiriranya omuntu aba acompromisinze. Wekkiriranya tokola ky'osaanidde kubanga okola, saate nga mu by'olina okukola olina okuba nga oli w'amazima, oli mwerufu, oli mwesimbu, ng'ekigambo kyo weewaawo, ye ky'onoosobola nti ye, ky'otoosobole nti sijja kusobola. Okusinga okupalappalanya, okusinga okulimba, okusinga okudyekadyeka. Agamba nti okwagala okw'amazima kwe kuwangula abatakkiriza. Omuntu awaayo obulamu bwe eri Katonda asobola okusanga okwakanyizibwa mu ngeri emu oba endala. Kino kituufu ddala. Bangi abavaayo okukola ebituufu ne balwanyisibwa nnyo nnyo nnyo. Balwanyisibwa nga oli awakanya ebyo. Bangi batulugunyizibwa. Mwana wange mu nsi eno ey'ekibi n'abalala bafiiriddwa emirimu gyabwe. Kubanga omuntu oyo afaanana ensi, ebibuuzo bye yeebuuza bibeera bya nfuniramu wa, nze nga nfuniramu wa, so nga ate aba afiirwa omukisa omunene ogw'okuweereza awamu ne Katonda. Agenda mu maaso n'agamba nti
kisobokera ddala eri abooluganda b'omuntu eyakakyuka obutasobola kutuuka ku kukkaanya mu kiseera ekitono nti ng'okyuse obe ng'okola ebyo Katonda by'ayagala, abo b'obadde oyita nabo bajja kuba nga bakuwakanya, bajja kuba nga bakujerega, bajja kuba nga bakupaatiikako amannya gano nagali nga baagala okukulemesa, so nga ate n'abalala bayinza okuba nga bakuyeeya. Ab'emikwano basobola obutamanya nti kyetaagisa okukkaanya, era n'abanywanyi basobola okwesanga mu nkolagana ekaluba. Abakristaayo tebagwana kulwanirira kubeera mu butakkaanya, wabula bamalirire okubeera nga abakristaayo. Gwe ng'onoobeera omukristaayo oyina okumalirira. Si kigambo kyakusaaga, si kigambo kyakuzanyisa, naye kyetaaga obumalirivu. You must be committed. Bwe bumalirivu n'ogamba nti nteekwa okubeera omukristaayo. Bwe mba nga ndi mu takisi nga nsolooza ensimbi, oli nampa ensimbi ze naaba nga azeeramidde, nteekwa okubeera omumalirivu omujjukiza nti balansi wo wuuno, kyenji wo wuuno. Bwe mba nga ntunda dduuka, nteekwa okubeera omukristaayo omumalirivu nti ayagala omuceere ogwakayiso gwegwo gwe muwa, ayagala supa yoyo gwe muwa, so si supa ate omutabulemu omulala awunye akawoowo nga supa. Bwe mba nga ntunda sabbuuni, nga sabbuuni omuti ngutunda nga mulamba, nga sigukuunyuddeeko katundu. Bw'ebeera minzaani, nga minzaani ekoona bituufu, so si minzaani gye nabbako obuzito obumu. Enjawulo ekwata ku bulamu obujja obw'omukristaayo eyinza okuba nga gwe musana ogwakira mu kizikiza eky'obulamu obw'abalala. Nti bangi abayinza okuba nga bali mu nzikiza y'obulamu bwaffe, nga bali awo bibasobedde, enneeyisaayo omusana gwo ogubaakira ne kibeera nga ensonga ejja okuba nga ebaleeta eri Kristo, ne beegomba nga balaba byokola byanjawulo, enjogerayo yanjawulo, entunulayo yanjawulo, entundayo yanjawulo, entambulayo yanjawulo. Bigambo ki byoyogera eyo yonna gy'okolera? Bakulabanga amokkola agagambo, bakulabanga omukambwe, abo abakulaba bakwogerako ki? Kristo mu bulamu bwo asobodde okuleetawo enjawukana, ng'oyawukana ku abo abaagala okutambula ensi nga bw'etambula, oba tekisobose? Muganda wange andaba enkyene ya leero, Katonda akuwadde omukisa okuwulira ebigambo bino eno, nti singa weesanga mu kwawukana olw'okukkiriza kwo, jjukira oba oli bumu ne Kristo. Gamba nti amiina. Ng'okutambulira awamu ng'oli mu bumu ne Kristo, kubanga oyawukanye ku ebyo ensi byeyagala, n'oba ng'okoze ebyo Kristo by'ayagala, n'oba ng'okola ebyo ebijja okuleeta abalala nabo okwagala Kristo, badde gy'ali. Obumu bwo ne Yesu bwakuwalula abalala bamumanye era n'okumwagala. Akozesa ekigambo eky'okuwalula, bwakuwalula abalala, kitegeeza nti si kyangu nnyo okuba nga tugoberera Kristo, si kyangu nnyo. Muganda wange ndaba ekyene eya leero, si kyangu, naye kuwalulwa buwalulwa
nga tuwalulwa olw'ekisa kya Katonda. Amiina. Nti Katonda waffe waali, Omwoyo Omutukuvu waali okutukwakkula mu ebyo ebisikiriza ebingi ebijjudde mu nsi. Amawulire amalungi nga gazze gye tuli, muganda wange ggwe ndaba enkyene eya leero. Leka tukkirize Kristo atukozese, tukole ebyo by'ayagala, tumufaanane, tuwalulwe, n'abalala bave mu kizikiza. Bwe banaalaba omusana ogwaka okuva gye tuli, bamanye nti yes, basaanye okwegatta ku Kristo babe nga baawukana mu nsi. Nkwagaliza emikisa gya Katonda olunaku lwa leero, ebyo by'oteeseteese okukola bibe nga byasa omusana eri abo bonna abakulaba, era abangi basobole okutegeera ng'eryo Kristo eyajja mu nsi muno okutwawukanya ku nsi, naye tukole ebyo ebisaanidde ebijja otusobozesa okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Weebale okukeera, fuba n'enkya oleme okusubwa pulogulaamu eno ennyuvu erimu essuubi ery'emirembe n'emirembe. Katusabe. Katonda waffe omulungi, weebale okwogerako gye tuli, wajja twawukanya ku nsi, olwo nno tusobole okukola ebisaanira. Yongera otuwawula, otuwa amaanyi, batuwawule, naye ate era batukwakkule, olwo ne tujja okusobola okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Kristo ng'okomyewo, otusabe nga tusaanidde kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.